Kino kirekawo Barista Timo era kituwa kya kuyiga ki. Bannange tulekere nnyo okwekulembeza mu buli nsonga. Tumanye dirwe twetaaga okusirika na dirwe twetaaga okwogera. Kubanga tujja kugwa mu bizibu. Fenna tulina belief nti ekyaleetedde isimu obuzibu n'okuba nti olwaleero mugenzi kamwake. Asirise teyejjusa kyova olaba nze saayogera ku nsonga za minisita era nva ntya nnyo okwekulembeza mu kufa kw'omuntu. That's why mbeera silent. Gwe tolowooza nti nze abafa mba sibamanyi. Ne lwaki olowooza mba silent? Kweno gavumenti esobola okukukwata n'obeera mu kkomera emyaka 2 ng'ekyanoonyereza ne bakuta oluvannyuma lw'emyaka 2 ne bagamba nti tolina musango. Ng'oyonoonya obudde ofiiriddwa ebintu bingi. Toyinza kwekulembeza mu buli keesi. Olwaleero Barista Timo yavaayo n'ata amaloboozi ng'ayogera ne Isima. Isima ffenna twali twogera naye. Ne lwe baamukuba amasasi nayogera naye. Naye sisobola kwekulembeza mu nsonga zonna kuba sinze nzeke yali ayogera naye. However ffenna kyatuluma. Naye toyinza kuvaayo kutama buloboozi ga mugenzi. Gavumenti yawana enoonya beepiiningako ebisangosango bano okuweza keesi. Olaba ne driver baamukutte lwa kusurvivinga kufa. Gwe twandibadde tugamba nti owaayo omusajja yawonye nnyo okufa. Tumufuula omuzira yawonye amasasi. Baamukutte. Kati so obeera mu circumstance, mu situation ng'ogamba ne bw'oba osigaddewo n'ogamba ne lwaki nsigaddewo. At least nandifudde. Kubanga tebasobola kukkiriza lwaki nze nasigaddewo. Tosobola kwekulembeza kubanga kati wakulyetinze ebibuuzo. I called Barista Timo. Ne nkugamba sirika. N'ogaana. Tosobola kwekulembeza mu nsonga ng'eno nga bakyanoonya baani be bateekako omusango guno. Gw'okakasa otya essimu enanga gye yabadde eyogerako nti eyasembyeyo okubira omugenzi gw'okakasa otya nti yabadde yiyo. Ekyokubiri, kiki ekyakuddusiza mu Uganda amangu ng'omuntu baakamutta n'obuukingirawo n'ofuluma nga gwe yabadde kurooza ennyo naye? Olaba naffe gw'obadde olowooza tusinga okwogera ne Isima ku daily basis. Lwaki tukyaliwo? Lwaki twagenda ku scene ne tugenda ne mu kuziika? Gwe kibadde kikwatako kitya okubuukingirawo odduka eggwanga wajja ku mission eyo. So bye bino ebibuuzo bye wakulyetinze. Ate nkubuulira Barista nakubira ne nkugamba weegendereze yogera ebintu bitono osobola okutandika bulungi ne n'omaliriza bubi eyo internet. Olwalira abasajja bano basobola okuteekako ogusango ne batoogera ne bagamba omwana ono yava ebweru n'ajja wano yagamba yabadde akubira Isima kye kyamuddusiza okugenda. Bw'oba tumanyi ku keesi, bw'oba tuli victim, bw'oba tuli suspect, kye kikuddusa. Ndowooza twandibadde mu kunyolwa wamu n'ojja mu kuziika kuba Bulunoke yalina meeting ne Isima olunaku olwo. Naye olaba twali naye kuva ku siini gye baamukubira amasasi paka mu kuziika nga tuli n'abalala bangi. Isima all access abadde ayogera na buli omu. Olwaleero bw'ogamba nti abantu batama loboozi ga Isima all access internet ejjula. However ekyo tekiri professional. Tubadde twogera naye nga byamera bijja kusigala nga biki byama. Ne weekulembeza otyo otandike n'okutama loboozi g'abagenzi. Bannange ebintu bino tubiyigiremu. Tukyafiirwa nnyo abantu bangi ne future nnyingi bwe tuba tetuyize okwekulembeza. Taswayinze mbeera silent naddala mu nsonga z'okufa kw'abantu. Wabaawo abanyolwa, wabaawo abawulira obubi, kati bwe weekulembeza osobola okubeera victim. Nze nkubuulira bino bye kulembeza mu buli nsonga ojja kusookayo omugenzi emagombe. Nkiddamu bye kulembeza mu buli nsonga n'osanyukira afudde n'owa obujulizi kwafudde ne weefula ategedde nnyo omuntu afudde ojja kumusooka emagombe. Bamuziike nga tebannakuziika. Bwe ziba ensonga ezaakubya Isima zaali za minisita yamusooka emagombe minisita akyali ku nsi. Kati okwekulembeza mu buli nsonga tukiyige nnyo nti ojja kusooka omulambo emagombe. Ng'oyogera oli yafudde kusekeeterera omulambo bakuziike nga tegunnava ku nsi. Osegedde. So tubeere bakkakkamu tumanye kkomo tumanye we tukoma naddi lwe tulina okusirikamu. Tuleke kwekulembeza na kunoonya likes ku buli kimu. Tujja kugenda n'ensi. Barista, you're my brother. Olwaleero wakulyetinze ebibuuzo. Gw'okakasa otya nti gwe yasembayo okubira Isima, gwe yali awodinze essimu ye, abaali bakubira Isima bamanyi.
nze omanyi we namukubira lwaki abalala bonna tebeekulembeza lwaki tebajjaayo voice notes na maloboozi ge baayogera ne Isima Isima olowooza otubadde otusinga okumutegeera nze Isima yaŋŋamba olunaku lwe nasooka okumusisinkana ne muga Isima obusajja obutwala nnyo bujja kujjawo Isima yaŋŋamba Kayanja otwalanga amazzi mu lumbeerwa nga abantu ne banywa amazzi nga ndowooza byakusaaga olunaku lwe nasooka okusisinkana Isima twali ffenna twakava weeru wayiseewo emyaka miyitirivu nakijjukidde juzi era nengula amazzi katoni 10 nenzitwala mu kuziika kwa Isima aweva bannamawulire ne babuloga ekyo tebasobola kukikugamba nti Kayanja ye yagula amazzi gonna ge twanywa mu kufa kwa Isima why omusajja abadde abakolera ssente sirabye contribution yenna wadde olubugo okuleka Kakalamu Adija Kigozi Bruno K Sara Enza Final Channel Zanero ndowooza be babuloga benjukira abacontribute nze naye abasigadde sirabye wadde olubugo omusajja yaŋŋamba akyali mulamu naŋŋamba Kayanja nzize mu Uganda nzize ku ground ne mugamba nange naakadda naye abasajja tebaatutwale nagaabwe nkusookanga okufa ogulira abantu abakungubaza amazzi nagagula kweti 10 abantu ne banywa amazzi nenkakasa nti Isima agenze n'ebyo bye twayogerako mbikoze kati bwe weekulembeza mu buli mbeera wali owuliddeko nga nvuddeyo gamba nti Isima yaŋŋamba ngula amazzi aweeva bino babuloga tebajja kukubikulaga musajja bamukozeemu ssente nga mulamu amaze mukolamu ssente tebaleese wadde olubugo walaba aziika wadde n'olubugo kyovola ngamba ne bookolagana nabo mu nsi eno nabo kintu kikulu nnyo twabonaabona n'amazzi n'Adija Kigozi nga tugalina naye nga babuloga batuyitako buyisi teryayiza nagamba nti kamba situlireko akakatoni nero yamala gakwatamu n'agamba nti Kayanja amazzi gano tugatwale wagataddemu essente toyinza ate kusitula mazzi kati nze babuloga mbalaba n'enziruka however kituwe ekyokuyiga mu kwekulembeza Timo layiro laikana envelope sirika kojja kufiirwa family ejja kufiirwa totusinga kumanya Isima ne government eno tugimanyi tugitegeera bulungi bayinza okusaako ogusango n'ofulumayo emyaka egi nga bagamba abano si be batuufu bwe weefuula amanye mundu eyamukubye bwe weefuula okugogera naye bwe weefuula poliisi bwe batenna kujjayo sirika mukwano toyinza kusinga baffe kumanya Isima naye lwaki olowooza tusirise poliisi ekola omulimu gwayo bampita Calvin Kayanja mbajjukiza waliwo emirimu egitambula abaagala okugenda okukola nga bakago loaders Dubai abatuwadde contract eyo abaagala okukola nga bakirina ku bisaawe batuwadde contract e Dubai mulaba abantu bangi abakola interview ezo bakirina ne ba waitress ojja kunkubirako ku namba yange 075 789 669 enamba eyo mweri eyitawo wansi awo nkubiraako tulabe nti otambula ogenda ebweru bamuta Calvin Kayanja Isima muganda waffe wumola mirembe nja kubamba updates mu ngeri ez'enjawulo naye no video ebadde specifically ya Timo muganda wange manya biki by'olina okwogera na ddi bw'olina okwogera ojja kugwa mu buzibu this is Uganda ate keesi eno nene keesi yonna yeetaaga investigation basobola okuholdinga for 2 years bangi wano bwe bagamba nti batta gundi n'obalaba nga babatadde kuva nyuma lw'emyaka egi zanya ne gavumenti ojja giwulira